omanyi kyabattisa abasinga bannabbi yeekaalu eyo mugimenyi kyekyattisa na Yesu Kristo era kasita oyogera ku yeekaalu kubanga yeekaalu mulimu ebyenfuna ebyo mu byekumi saddaaka leeta biki bibereberye ekyattisa Yesu Kristo yagamba mumenye yeekaalu eyo ngenda kuzimba yange munaku ezi bagamba ono amanyi kyayogerako ne bannabbi bonna ba Yeremiya baani bonna yeekaalu era teri nnabbi yakuŋŋaanira mu yeekaalu oba yagenda mu yeekaalu mpaayo ogugomanyi baabuuliriranga bbali teri nnabbi yakola kkanisa teri nnabbi yakola kkanisa ate nekyakutegeera nti obonero nti ono nabbi wa bulimba kukanga kolimiddwa nkulaba wabuka ebijja bya sengaabo Katonda bwatu si bwe yakolanga Yesu Kristo yasanga omuntu ng'atidde nga mugamba totya osege malayika yasanga omuntu namulanga atidde totya nkulaba okolimiddwa wabuka ebijja bya jjajjawo okola kino yeere osege akutiisatiisa akuteekamu fiya akubbeko koolina nakunyonyola nti basumba Katonda waabwe lubuto tusome olutegeere bulungi tugenda fundikira n'ebirabo by'omwoyo manyi byebibuuzo bibajja okuleeta wano okategedde akantu ako Matayo 10:6 Is it? Yes. 10:6. 10:7. Yes, 10:7. Bwe muba mutambula mubuulirenga mugamba nti obwakabaka bw'omu ggulu bunaatera okutuuka ekyobwakabaka wakitegedde n'atulaba yakitegedde bw'abanga wakutegeera si bya byonna olw'omunaana muwonyenga abalwadde tebakutuma beemulago didindako kino kyogamba nti muwonyenga abalwadde tebatuma beemulago basambi bakirudde abalwadde be bali waabo byakutuma otyo kibuzo kirungi nti twafiira emyoyo gyaffe gyafiira wamu neki nti bayibuli eyogera nti omutima gulwadde endwadde etazika nkuzzeemu ansa kiba kitegeeza abantu balina endwadde etawonyezeka biso zino yes yeeriwa gye yayogerako wano abatulaba n'ebintu bya bwongo nno tugende mu maaso nti omutima gulwadde endwadde etakola ki etawonyezeka yano Kristo gyabagamba mugende mukole ki gundi kyeyalwala omutima gwalwadde ekyobo kyekibi kiri ekya Adamu era tujja kukituukako ekibi ekyo kyekintu omuntu n'owulira n'agamba nti ekyokwegeraageranya oba okwefuula Katonda kyekibi kitya ti sitaani ekibi yakikolera mu ggulu yakka n'amaanyi yakka n'ebitiibwa bye tebyabimugibwako nakunyonyola nti malayika yemu ku malayika Katonda mu kutonda kwe yasinga okuwa obudde anti kati mulimu ebintu ebimu Katonda yateekawo sitaani abeerewo abantu amubikkula abantu bamutegeere kubanga singa yandimugye bandigambe Katonda mussi nti senga Katonda ajjawo sitaani saawa zino mwandigambye nti Katonda mussi tasooka kuwuliriza tasooka kukola ki Katonda mukambwe naye Katonda ayagala abikkudde sitaani mu mulabe agenda okumugyawo nga mutegedde simanyi oba ntegeerekesa era tulaba nange nze kennyini kati kankiddemu nti lwaki Katonda tasobola asobola era agenda kikola wabula ayagala mmwe abantu mumutegeere obubi bwe kyova olaba muwogera ne mugamba sitaani alina ettima
tetwanditegedde bubi ng'obulungi buli tokyogera sitaani ayina ettima kati okitegedde amubikkudde omulabe era abyogera mu byawandiikibwa ebitukuvu. Abantu kati batandise okulaba sitaani. Bino abagamba sitaani yankeme baba batuufu. Yakeme ani yamukema? Gwoba ogamba sitaani yakeme yaani yamukema? Ani yamukema sitaani ye? Ekibuuzo sina ansaya. Abakibuuza bajja kikuddamu. Wabula otegedde endwadde? Tebaatutumayo emulago. Kubanga kati waliwo ekkanisa eri awo ku bbiri. N'eddwaliro liri wali waggulu teri balwadde. Bayitirivu. Si nabbi. Ne kofi nawo bwe zitundibwawo. Si nabbi. Lwaki tayambukako wali waggulu engeri gyali nabbi wa Katonda n'asabira abantu ne bawona. Akono kakulu. Ate bannange COVID yabikula bannabbi. Yabikula abasumba, yabikula amadiini. Baalange ne bagamba nti 2020 mwaka gwa dabo. Baabiragula. Naye teri mpaayo gwali olabe yalaba COVID. Kubanga bannabbi ba Katonda. Ewali abagamba mulaba. Teri nabbi yalaba COVID. Bannange ekyo nakyo nga tokitegeera nti bannabbi ba bulimba n'abasumba. Bagamba omwaka gwa dabo. Naye twagenda tuuka mu mwaka. Twali mulokoda. Mwali mushoteji. Kati dabo yeriwa. Okategera kantu ako. So, abasajja bano mubala ofere bwabo. Tuli ku bubonero mpoze tuli kaliwa nze kanda bwe batugoye. So oli tujali kusala kali eri ndwadde. Esala twagimaze tubadde ku ndwadde. Esala tugimenye bulungi boza abaana baffe bali mu masomero bagisoma. Kituufu naye ate ebibuuzo byange mbabuuzizza tebannabiddamu njagala soke baddemu ebyo. Soke tumale essala yonna tukatudde ku bubonero akagendo. Essala tubaye tugiwunzise. Nze ngenda gimmalayo naye ngenda gikumalirayo but n'ebibuuzo tubyaniriza ku ssaala eyo erinnya lya Katonda olitukuza otya? Kibuuzo. Okya Bwakabaka nakinyonnyodde ne kunyonya nti emmere yaani ye Kristo Yesu ayogera mu Yokaana 5 babanfuna nti Yesu Kristo yeki yemmere yava mu ggulu. So n'ebirala tujja kuba tubibongerezaako mpolampola naye nga wano olw'ekumi lugambye nti Lw'omunaana mwonyenga abalwadde muzuukiseyo abafu. Bafu ate byayogerako bali abali ku makyala eri wali. Ate batutuma ku bafu b'emulago abafu nti twafiira mu bibi byaffe Adamu. Emyoyo gyaffe gyafiira wamu ne Adamu. Bazuukusa omwoyo gwo mu kigambo n'oyatula nti Yesu Kristo ye Mukama. By faith omwoyo gwo guba gukoze ki? Mugobe mulongosenga abagenge tujja kinnyonnyola. Mugobenga Diamond. Awo webeesi kusabira n'ateekako emikono nkusabira owona obulwadde oswadde nnyo. Oba olwadde musujju agenda mu kiriniki. Oba olwadde ekizimba agenda abasawo bakole ki? Togenda wa nabbi ezo endwadde si ze bakolako. Totwala bisikaani byo. Nenga wali basabya ne bagamba baawo. Byonna bufere. Byabyo byatengerere bufere. Teri Katonda gwe yali awonyeza mpayo muntu Katonda gwe yali awonyeza namugamba tambula kwate kitanda kyo kugende naga nasituka mbwate yetikawe eti sikitanda kyo natambula byatengerere nafuka ne mungo ye tengere enkulaba otambula ngono oyimbira omwana uya tambula baby osegera no muzaamu amaanyi ne amatuke waka obulwadde ne butuka. Obujulizi gye buli bungi nnyo abasumba abakola obukolomooni buno bw'okubbiramu abantu. Leeta abalema mbawonye ne basimba wali emiggo nawonya abo. Naye nga woddayo n'otunuulya muli bannamule woddayo n'otunuulya abantu abo bajjako emiggo. Abamu baafa n'okufa, abamu baddamu ne bagula emiggo emirala. Tebaawona. But you don't follow up. Mulabe abantu bano ki naye ffe twabategeera obubonero bwabwe era tubamanyi.
teri asobola kuwonya mulema. Omulema wabanga omuntu wabanga ekirwadde kye kya ddwaliro ebyo si bakutuma okukola. Bwebanga yeetaga kugenda kukola sajja byagende mu ddwaliro mumusonera ensimbi agende mu ddwaliro. Temumutwala wa nabbi, temumutwala wa musumba. Agenda babbako sente zammwe naleeta ekipapula nafuna fracture wano mu mukono nakola ntya. Ebyo bitwalire basawo, ebyo byonna bajweteka bijweteke bonna kufera abantu. Omulabi aliyo ng'alina omusumba w'amaanyi gamuwedde. Gamuggwe era twagala ave ku musumba oyo adde ku Yesu Kristo ye musumba. Lindako, Kristo ye musumba. Ye musumba. Bano bayita buyisi. Ate ng'endiga ze zibaliisa. Ne gwe wali okirabyewa. Endiga za kakati ze ziriisa abasumba. Naye ng'omusumba yandibadde aliisa endiga. Now they are doing the vice versa. Mwabalabira ne baloka bazimba za paati. Bo ne bagaga ne bazimba. Katonda waabwe lwe lubuto. Katonda abasumba lwe lubuto. Tugenda kutuka ekyandikwa ngenda kukikuwa. Nkyakugira mpola mpola. Nti mulongoose nga abagenge mugobenga Diamond mwaweebwa buwa nammwe muwenga buwa. Kitegeeza bagifunira ku ssente. Bagibawa buwa nammwe mugiwe buwa. Bakikola basasuza abantu. Wuliriza, temubeeranga ne zaabu newankubadde ffeeza newankubadde ebikomo mu nkoba zammwe. Anti kati ssente z'abantu enjiri ya bwereere. Mu kintu kye bayita enjiri temuli kusasuza. Era oba obadde osasula oli wa setaani. Sorry for you. Ogenda mugeena jadda mu njiri temuli kusasuza. Gwe kati gwe jiwulire wasasudde mu bintu bingi. Tolina kuwa ekikumi kyo yadde nekimu kubanga teri muwendo gwosobola kusasula kintu kimu kya teri muwendo gwosobola kusasula njiri. Olw'omwenda lugamba temubeeranga ne zaabu newankubadde ffeeza newankubadde ebikomo mu nkoba zammwe. Tutuuke ku lw'ekkumi. So n'ensawo etambula newankubadde ekkanzu bbiri newankubadde engatto newankubadde omuggo kubanga akola emirimu asaanira okuweebwa emmere ye. So si nti gwe bano bakusasule. Gwakola omulimu oteekwa okuba ne package yo. Olingegezaako kutegeeza. So si nti kutambula ogende ng'osoloza abantu sente n'okusanga ku street ne bamuwaayo omutwalo amuwaayo 10. Mukama yeebazibwa akuwa omukisa. Naye kati ani abaaguwadde munne? Ono yabaamuwadde. Oba omutwalo n'agamba Mukama akuwa omukisa. Naye kati otununamu Katonda ani gwe abawadde omukisa awo? Ani gwe abawadde omukisa? Gw'oleese omuwadde omutwalo akuzzeemu n'agamba Mukama akuwa omukisa. Ani abaafunye omukisa? Aliwa. Ono akutte ssente yabaagufunye. Gw'osigadde seke. Alaba ekintu ekyo. So n'abatume bagezaako ekintu kino baabuliranga enjiri baafunanga ensimbi. Wali yagezaako kuleeta ensimbi Simon tusomewo naye baamuddamu batya. Tulabe oba abasumba ba leero basobola okikkiriza ng'oli katuuti azze n'omutwalo gwe n'atagukwata. Wulira baabatuma bwe yaleeta abaagezangako kuleeta ffeeza kye baabagamba. Bikola by'abatume Acts of Apostle bikola 8:14 tusoma abanabbi b'obulimba. Abatume baali mu Yerusaalemi bwe baawulira nga e Samaliya bakkiriza ekigambo kya Katonda ne babatumira Peetero ne Yokaana. Nabo bwe baatuuka ne babasabira okuweebwa Omwoyo Mutukuvu kubanga yali tannaba kubakkako n'omu. Tuuke ku 14 kusevinga obudde.
neda tuliko yes kubanga yali tannaba kubakako n'omu ku bo naye baabatizibwa bubatizibwa okuyingira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Awo ne babassaako emikono ne baweebwa Omwoyo Mutukuvu. Naye Simooni bwe yalaba ekikolwa kino ba Petero ne Yokaana kye bakola okusabira abantu nga ne baweebwa Omwoyo Mutukuvu yagwegomba. Ya Simooni yaddamu atya. Naye Simooni bwe yalaba ng'olw'okusibwako emikono gy'abatume baweebwa Omwoyo Omutukuvu n'abaleetera effeeza olw'19 n'agamba nti mumpe nange obuyinza buno. Yes, buli gwe nasangako emikono aweebwenga Omwoyo Mutukuvu. Aleese ki? Asaba ki? Omwoyo Mutukuvu. Asaba buyinza naye abe asobola okubanga agira abantu bafuna Omwoyo Mutukuvu. Tulaba b'omulembe guno basobola okukikola ekintu kino aba Petero ne Yokaana kye baakola. Naye Petero n'amugamba nti effeeza yo ezikirire naawe kubanga olowoozezza okufuna ekirabo kya Katonda n'ebintu. Wali omusumba asobola okukikola ekintu ekyo. Era ffe tetukkiriza ssente zo yadde ekitono yadde n'akatono bwe kati. Yes. Era nkyakulaga bannabbi b'obulimba signs symptoms bakolera kubanga balina olunyiriri bateerako okukozesa ne bagamba nti okugaba kwa mukisa okusinga okutoola era muleete muwa abasumba. Yes. Tulusomewo tutegeere. Pawulo yali agamba baani. Tusomewo olunyiriri luno nga ekintu kino tugezaako okulaga abantu. Bikola bya Butumi 2:33. Ono Pawulo abagamba seegombanga ffeeza ya muntu yenna newankubadde zaabu newankubadde ebyambalo. Mwe mumanyi ng'emikono gino gye gyakolanga bye neetaaga n'abo abali nange. Olwa 35 wali ekinyusi kye twagala. Maze mu byonna bwe kibagwanira okukolanga emirimu bwe mutyo okuyambanga abatalina maanyi n'okujjukiranga ebigambo bya Mukama waffe Yesu bwe yagamba nti wanaakotinga Kristo kubanga okugaba kwa mukisa okusinga okutoola. Pawulo yali akotinga Kristo ng'abanyonnyola nti okugaba kwa mugaso okusinga okutoola nti bigambo bino Kristo yali abinnyonnyola bakadde b'ekkanisa, yali abinnyonnyola basumba oba onooba osomye Bikola bya Batume 2:17 abakadde b'ekkanisa abaali mu Efeso. Oba nfuna. Naye waliwo ebintu ebimu nakunnyonnyodde nti nabbi w'obulimba agamba tunoonye Mukama Katonda. Ako kabonero kalala. Tumunoonye Mukama. Sabeya. Ako nawo kabonero kalala. Mu Isaya basoma Isaya 5:5 mukagamba munoonye Mukama Katonda nga bw'akyakola ki? Wakyayinzibwa okulabika. Yabula. Teri yali amulabye. Kristo kwe kujja n'agamba teri yali alabye Katonda wantu wonna. Abamfuna nti era abasumba bano bagezaako okukozesa olunyiriro nti tumunoonye Katonda nga kyayinza okukola ki? Okulabika. Era mu Yobu 11:7 akugamba nti oyinza okunoonya Katonda n'omulaba. Kibuuzo. Tosobola kunoonya Katonda wantu wonna w'omulaba. Era balina n'obuyimba tuli mu maaso go Yesu, tuli mu maaso go. Tuzze tukunoonya, tuli mu maaso go. Kati omuntu ali mu maaso go ate omunoonya. Ye wabanga ali mu maaso go. Tuli mu maaso go Yesu, tuli mu maaso go. Tuzze tukunoonya. Nati bali batuuse. Kati oba otuuse okyaddamu n'oluyimba neera. Lwaki tomutwala lumu n'ogenda naye? Ya? Anti otuuse. Ozze omunoonya. Omulabye lwaki tomutwala? Nabbi w'obulimba bwagattira. Oba nfuna so kati ebintu bingi nnyo kyoba olina okutegeera nti buli nabbi agezaako okujja ekitabo kya Luka, Dr. Luka kye yawandiika Luka 16:16 olunyiriri ogamba nti bannabbi bakoma okutuuka ku Yokaana lwawandiikibwa mu AD 46 nga wayise emyaka 10 bukya Kristo akola ki? Afa. Kitegeeza ki?
nti kati buli nabbi agezaako okujja nga mumwini w'abasiraamu Muhammad yajja 531 aba wa bulimba. Era Bayibuli entukuvu etulaga nti kyawandikibwa nti buli nabbi yali ateekwa kuzikirizibwa mu iki mu Yerusaalemi. Yerusaalemi yatta bannabbi. Abayisirayiri be batta bannabbi. Abayisirayiri batta Yesu Kristo. That's why it's a cursed nation. Kolimire. Kyobulaba kati bakajija ku mapiensi mulundi gwakusatu. Kati yolekera gwaku. Yajeema. Yatta bannabbi. Buli nabbi yenna gw'omanyi okujjako Muhammad kubanga si nabbi. Teriyo Muhammad si nabbi. Mpayo aya age. Lwaki bali bamuyita nabbi? Tebyawandiikibwa tebabimanyi. Mpayo aya age mu Quran ng'eyita Muhammad nabbi wa Katonda. Bagireete goloza eggulu lyonna lyabonna. Anti gwe bw'okimanyi naye gwe nze mpa aya nkuwaddeho mwaka ng'egamba nti nabbi Muhammad nabbi wa Katonda. Kootinga bulungi nabbi wa Katonda. Twagala mu Luwalabu tumutuwa bibavunudde kubanga bibavunudde bayongeramu ebyabwe. Abavunuzi yes mwekiriira kyekulaga bulungi nti bino tubyongeddemu okumatiza omusomi. Yes babimanyi babyongeramu kati buli kyolaba ekiri mu bracket bakyongeramu bannyonnyole oba bamatize omusomi. Kitegeeza si kya Katonda, ntegeera ya muntu. Tebamanyi era baswadde nnyo, tebalina kye basobola kujjayo kitukuvu oba kisobola kubataasa Isirayiri. Katusoma olunyiriri olabe baasayininga endagaano. Soma Matayo 27, 25 otegere abasajja abo era ebya Yesu tobibanyumiza. Yes abantu bonna ne baddamu wano Pilaato Yesu Kristo baali bamuleese maaso ga Pilaato. Pilaato nagamba omuntu ono nga mulaba mutukuvu nga taliiko kibi. Wulira kye baddamu. Abantu bonna ne baddamu ne bagamba nti omusaayi gwe gubeere ku ffe n'abaana baffe. Omusaayi gwani? Baasayininga endagaano kwe kubonaabona kuno kwolaba. Yes bateekwa okubonaabona. Be batta bannabbi bonna gwe bwomanyi. Omanyi kyabattisa abasinga bannabbi? Yeekaalu eyo mugimenyi kyekyattisa na Yesu Kristo. Era kasita oyogera ku yeekaalu kubanga yeekaalu mulimu ebyenfuna ebyo mu byekumi saddaaka leeta biki bibereberye. Ekyattisa Yesu Kristo yagamba mumenye yeekaalu eyo ngenda kuzimba yange munaku ezi. Bagamba ono amanyi kyayogerako. Ne bannabbi bonna ba Yeremiya baani bonna bonna yeekaalu. Era teri nabbi yakuŋŋaanira mu yeekaalu oba yagenda mu yeekaalu. Mpaayo ogugomanyi. Baabuuliriranga bbali. Teri nabbi yakola kkanisa. Teri nabbi yakola kkanisa. Ate nekyakutegeera nti obubonero nti ono nabbi wa bulimba kukanga. Kolimiddwa nkulaba wabuka ebijja bya ssenga abo. Katonda bwatu si bwe yakolanga. Yesu Kristo yasanga omuntu ng'atidde nga mugamba totya. Osege malayika yasanga omuntu namulaba ng'atidde totya. Nkulaba okolimiddwa wabuka ebijja bya jjajjawo okola kino yeere. Osege akutiisatiisa akuteekamu fiya akubbeko koolina.
nakunyonyola nti basumba Katonda wabwe lubuto tusome olutegere bulungi tugenda fundikira n'ebirabo by'omwoyo manyi byebibuuzo bibajja okuleeta wano okategedde akantu ako basoma Abafilipi 3:17 abooluganda mukkiriziganye wamu mu kugobereranga era mulabirirenga kwabo abatambula nga bwe mulina ffe okuba ekyokulabirako kubanga bangi batambula be nababuulirako emirundi mingi ne kaakano mbabuulira nga nkaaba amaziga nga be balabe b'omusaalaba gwa Kristo. Kristo ageza kunywa nti balijja bonfuna batambula babuulira nga era b'obalaba beerimbika bonfuna beerimbika mu Kristo Yesu. Kankweko n'ekyokulabira kino kankwe kino ekyokuyiga nti osobola okukozesa erinnya lya Yesu Kristo okuba obulungi yadde tewamukkiriza bwe bulungi obwa Katonda. Osobola okukozesa erinnya lya Kristo yes n'ofuna by'oyagala n'ogaggawala n'okola kyana nozaala ng'ebisumbu abantu ennaku zino byebyagala naye n'ofa n'ogenda mu geyeena naye ng'okozesezza erinnya lye nga mw'oyitidde Yesu Kristo ntaasa mu kino kiwangule Katonda ntaasa mu kino kiwangule n'okozesa erinnya eryo bintu bibiri wali okulikozesa n'okukkiriza. Tebalikkiriza kubanga senga balikkiriza senga tebasiiba senga tebaba babimu bya 10 kubanga byonna byali bitegeeza ani byonna byawandika byali bitegeeza Yesu Kristo. Naye kinyine ekyengeza okulaga nti bano bonna abo bola bonna balabe ba ki Kristo bagezaako muza ku musalaba ekyamutwala ku musalaba yatwalayo bibi byagenda ajje akolektinze yagenda mu ddungu yagenda Magombe yagenda yasiiba byonna nabikola ki nabikomera ku musalaba. So Lwabiri enkomerero yaabwe kwe kuzikirira baani bali babalabe b'omusalaba enkomerero yaabwe kwe kuzikirira Katonda bwabwe lwe lubuto era ekitiibwa kyabwe kiri mu nsonyi zaabwe balowooza bya mu nsi balowooza bya mu nsi nkulaba okola kino naye nga si bya Katonda. Abannabbi balagulanga bya kisa obusome Petero ekisooka olusooka 10. Abatulaba ku Brown Skin Event tubebaliza ddala mwebale kubaawo mwebale kutulaba mwebale kutuula wansi n'ofuna kacaayi n'otuula ku mukutu guno n'owuliriza kuba ebintu bino si byakubuukira birimu okufumiitiriza birimu okulowooza birimu n'okutegeera birimu n'okusalawo kuba tukwata tunyeenya mu kukkiriza kwa muntu kyabadde akkiriza okumala ebbanga oba kyazaalibwa. Ate n'ekirala nti ebintu bino enjiri eno muntu akkiriza na mutima ng'amaze kuwulira si yabuwaze era oba owulira nga bikukutta omubabiro okuwuliriza emikutu weegiri ku www.freedomchapel.ministries.org. Yes, ekanisa y'abatukuvu Freedom Chapel ku Facebook gye tuli ne ku TikTok Freedom Chapel ne mu makanisa g'abatukuvu bonna ebigambo bino ebirungi ebyo bakabaka Katonda osobola okubisanga era osobola okujja ne ku mukutu wano ku Brown Skin n'ojja n'obaako kyoyagala otangazaamu tetulina buzibu wabula nga mbadde njagala mponzike n'olunyi luno olw'ebirabo kubanga bakyegezako anti nze neeyita nabbi kirabo. Abefeso 4:10 lugamba bwe ruti era oyo n'awa abalala okubeera abatume n'abalala bannabbi n'abalala babuulizi n'abalala abalunda n'abayigirizwa n'abalala abalunda n'abayigiriza. 12 nti ebirabo bino byonna nga bw'obirabe bannabbi batume abayigiriza
byonna bibeerawo olw'okutuukiriza abatukuvu olw'omulimu ogw'okuweereza olw'okuzimba omubiri gwa Kristo. Nkiddemu nti bino byonna bibeerawo, ebirabo byonna bikolera wamu mu kuzimba omubiri gwa Kristo. Kimu tojja kisanga mu kanisa nti kimu nti nosanga mu kanisa nti erina nabbi eba ya setaani. Ti byonna birina kubeeramu byonna lumu. Mulina okubamu abatume, mulina okuba nabbi, byonna birina okubeeramu. Kiringa nga onoosanga omuntu nga talina kugulu ogamba osanze eki? Osanga omuntu nga talina mutu ogamba osanze eki? Kati ekkanisa ya Kristo oba omubiri gwa Kristo bino byonna birina okuconstitutinga mu kuzimba. Okusanga ekkanisa nti erina nabbi yekka terina abatume bokka. Kale mwebale nnyo abatulabye okuba tujje twatandikidde paka bwe tufundikidde tukyabaleetera ebirala bingi. Eno story tula wansi ku kakyayiko awo ka TV connecting bulungi YouTube channel eno eya Brown Skin obeeraawo ng'owuliriza bw'oyiga bino ebintu ebyesittaza solo biraba ne famire yo ne mutuulaawo ne mufumiitirizaako ne mukubamu nammwe empawa ng'abantu bonna ebalinga kano kankabawe bakatwale akekasembayo tunayongerezaako next time nti Katonda yatukolera emirimu gyaffe gyonna. Tebeetaaga kukola mulimu gwonna. Ntege mirimu ki? Bino kusiiba bimu bya 10 byonna bw'osoma Isaaya 26:12 kwega nti Kristo yatukolera emirimu gyaffe gyonna. Tolina musango, you are free in Christ Jesus. Era mbadde mbakubiriza mweyongere okusubscribinga mutuzaamu nnyo amaanyi. Nammwe abasubscribinga edda tubeebaza nnyo kati mu kye muba mukola mweyongere okuwaakinga amaanyi gammwe ge mutulaga nga mukoze ebintu ebyo byonna naffe kutusinziirira okubaweereza. Amaanyi agange nze Douglas Kesegawa nga tusinzidde wano ku Infinity Terrace nga balina house accommodations ennungi, apartments ennungi, N&Bs, mwabagala house parties, abaana ba campus, abaana babeera wano e Kololo, abaana babeera Najera, Kirantinda, Kiwaatule, abaana babeera e Bukoto, kano ka area kalungi nnyo musobola okujja busente busaamusaamu nnyo era balina n'akabaala kalungi. Buli lwakubiri babeerayo ne quiz osobola okujja n'enjoyinga. Balina gins, balina cocktails, balina mocktails, balina ebyokunywa, balina ebyokulya ku bbeeyi ensaamusaamu. Keeka n'akafo mw'osobola okujja ng'omaze okunyika ku mirimu gyo n'owulira empewo eva enaggulu eva ekisaasi gwe ng'oli wano Bukoto. Basangi wano Bukoto okuliraana Shell. Osobola okujja n'oyitirawoko n'onyumirwa obulamu byansi byakuleka. Amannya agange nze Douglas Kesegawa atakuumira mpeera abankuumira omulokozi. Mwebale.